Mujje baliko bassebo ne banyabo amannya agagente na nina Brenda. Olwaleero tugenda kwogera ku mulamwa obuntu bulamu. Ensangi zino abantu baweddemu obuntu bulamu. Abantu tebaagala bannaabwe, abantu tebannakisa. Oli nadda ku mwana w'omuntu ali olubuto n'amutemula imagine nga tannakisa wadde. Baweereddemu ddala obuntu bulamu. Obuntu bulamu. Omuntu olina okwagaliza, omuntu mulamu olina okwagaliza. Naye ennaku zino abantu tebaagaliza, abantu banoga bannaabwe n'amusiraaniza ddala. Naye tusabire eggwanga lyaffe obuntu bulamu. Omuntu olina okwanirizanga abagenyi. Ennaku zino abantu tebaaniriza bagenyi. Otuuka ewaka w'omuntu omuntu netakwaniriza. Naye nga ne Bayibuli ekyagerako mwabo b'oyaniriza abagenyi nemujjira bamalayika abazze n'ebintu abazze n'amawulire amalungi ag'okuyamba. Naye bw'oba nga tomwaniriza ddali nalyo okusiima. Omuntu mulamu olina okusiima. Naye ennaku zino abantu tebasiima. Musiime Katonda ekyo ky'abakuwadde ne bwe kiba kitono. Oba oli mweru oba oli muddugavu, siima ekyo Mukama Katonda kyakuwadde. Naye omuntu n'okwata mu bizigo olwakuba oli muddugavu ne weeyerusa. Naye nze Brenda kyemba neeyimbirawo kino Mukama kye yampa, nze kino Mukama kye yampa, naawe wookyo Mukama kye yakuwa kyekikyo. Bannange ekyo Mukama kyakuwadde kyekikyo, siima. Mukama abampeera omukisa w'Oluganda. Olwaleero tugenda kusoma ku kintu kye tuyita obwesimbu n'obuntu bulamu. Obwesimbu n'obuntu bulamu. Obuntu bulamu n'obwesimbu ebintu bibiri bitambulira wamu. Lwaki obuntu bulamu butambulira wamu n'obwesimbu? Omuntu gy'okoma okubeera omuntu mulamu weesigika. Omuntu gy'okoma okubanga oli muntu mulamu ofuuka omuntu oyo asobola okutambulirako ensonga. Kawe ewaka ewammwe, kakube ku mulimu gy'okola, kakube mu society mw'obeera. Omuntu nga muntu mulamu obanga oli muntu mulamu, kizibu nnyo okukusanga oba abantu bangi nnyo basobola okulemerera okuteekako olukongolo olw'okusongamu olugalo nti olina engeri gy'oyinza okuba nga weenyigira mu bintu ebimenya amateeka. Kale tufeeyo nnyo okuba nga tuli bantu balamu. Awo wetujja okuba nga tusobola okubeera nti tubeera nga tuli ba mugaso eri bannaffe abatwetoolodde, tubeera nga tuli ba mugaso eri abo bonna bwe tubeera nabo oba bwe tuwangaala nabo mu bitundu bwe tusibuka. Obuntu bulamu butambula n'obwesimbu olw'ensonga emu nti obwesimbu bukufuula obuwamazima. Ebintu ebyo bibiri oteekeddwa okuba nga obirina. Kizibu okuba nga oli muntu bulamu naye nga toli mwesimbu. Omwesimbu yatalyazaamanya ssente za munne, omwesimbu tabba ttaka lya munne, omwesimbu tawaayiriza, omwesimbu takumpanya, omwesimbu tawaayiriza, omwesimbu ayagaliza, omwesimbu bamuwola asasula, omwesimbu bwemukola ekibi akusonyiwa, omwesimbu aba wa mazima. Tugezeeko nnyo bannange okubeera ab'amazima. Tugezeeko okubeera abantu abo abeesigamwako. Tugezeeko okubeera abantu abaddala nga ddala yeffe. Kubanga gye buba ne gye bugenda, tulina wogenda kubeera mu nsi eno ng'oli wekka. Tulina wogenda kubeererawo nga tulina bantu. Tubeera n'abantu, tubeera n'emikwano gyaffe, tubeera ne baganda baffe. So tugezeeko okuba nga tuli abo bennyini be twagala okubeera. Tugezeeko okwekumaakuma, tugezeeko okwekuŋŋaanya ffenna. Eno ensi eriko nnyiniyo, si ggwe nnyiniyo. Waliyo yalina okuddamu n'atubuuza ebibuuzo ku biki bye yatusindika okukola byonna bye tukoze. Tugezeeko nnyo okufaayo eri bannaffe, tugezeeko okufaayo nnyo eri abo bwe tusobola okutambulizaako ensonga zaffe mu mbeera ez'enjawulo.
bazzukulu ba Buganda International nkedde balamusaako era nga mbeebaza gyonna gye mukola naddala mu abaami n'abakyala abakuuma amaka ago agafuuka obuddukiro era obukuumi eri abaana n'abantu abalala bonna. Kyenjagadde obbatunuzaamu olunaku lwa leero ze nteekateeka za Nnaabagereka. Enteekateeka za Nnaabagereka nze siziwalampa buwalampi naye waliwo kye ndaba ti Mmengo yo yeekutulira ddala ku Buganda era n'eteekawo n'olukonko olunene bo bali ku byabwe naffe tuli ku byaffe. Ffe nga tusuubira Nnaabagereka wa Buganda okufulumya enteekateeka ng'eyo ey'obuntu bulamu okugiteeka eno wansi mu baami abatongole mu miruka mu magombolola mu masaza okulabiraawo ng'agitutte nga n'abantu be bagituttemu be aba gavumenti eya wakati besirowooza nti buntu bulamu be beetaaga kubanga singa babadde nga bwe beetaaga bandibadde balina kye baali bakozeewo. Nze mbadde ndowooza nti Buganda tugitwale nti yeetengeredde ku nsonga zaayo ng'ezo ez'okuyamba abaana baayo abalenzi era n'abawala abavubuka era n'abantu abakulu katugambe kyetaaga ffe ffennyini tubanga enkola zaffe ziri mu ffe abazaagala ffe abaziyaayaanira ffe abamanyi amakulu gaazo kubanga wano mu Buganda ffe tubadde tumanyi obuntu bulamu era ng'obuntu bulamu bw'oba obunoonya obutandikira ku muganda okubunoonya naye kaakati enteekeka bwe zituuse okugenda eri mu makkati nti zigende mu masomero mbadde ŋŋamba nti eno Buganda eringa maka nti omuntu bw'oba totegese ebintu by'amaka ago bulungi kugatereeza n'abaana bo okulaba empisa zo n'okuzitunuulira n'okwegendereza byonna by'okola kaakati oyinza okugamba nti ebintu ojja kubikola ku muliraano nti ebyo by'oteeka okukola mu maka ago obiwa ba muliraano nti bwe baba babikola bye baba babiyingiza mu nkola zaabwe. Ffe tuteekwa okukola ng'amaka nga bwe gali Buganda nga bw'eri amaka gaffe obuwummuliro bwaffe ekifo kyaffe nga kye tuteekwa okutegekera okusooka abantu abalala bakoppe bukoppi ku ffe bwe baba baagala naye oba tebaagala tetubawaliriza kubanga ffe tusobola okutambula nga bajjajjaffe bwe baatambulanga mu mpisa zaabwe ennungi. Toyinza kugamba nti ekigambo buntu bulamu okiteeka wakati mu Luzungu n'oga nti abantu b'okiwa bagenda kukikwata era bakitwale nga kikulu kubanga ensonga ekugaana okugaana okwogera olulimi lw'otegekeddemu ensonga kikiyo kiki kye kikugaana okwogera mu lulimi olwo. Kale bannaffe mulabika nti muli bayivu nnyo ab'Emmengo era mwe muli waggulu nnyo ku ffe be mukulembera n'olw'ensonga eyo tulabika nga ffe tugenda okutandika okwewaggula tukolenga ebyaffe bye tulowooza nti bye bijja okubeera mu bigere by'abajjajjaffe tuleme kutambulira mu bigere by'eno n'eri nga tutagatta katugambe ng'abantu abatalina bipimo bya kwagala byaffe. Kale nno bannange nsaba muleme kuntwala bubi naye ebintu bino bitulumya nnyo ffe ababadde wano abatuddewo ebbanga ddene naddala ffe abali wano mu Kyaddondo kubanga tubadde tulaba entegeka zonna nga ziri mu buntu bulamu mu kwagala mu magezi era mu mukwano kati ebiriwo tetukyabitegeera biringa ebigamba nti ffe tukola bye twagala oba mwagala mu bigoberero oba temwagala mulekeeyo eyo enkola mbi nnyo era si ya wano mu Buganda. Era bannange mbasabira mubeere bulungi tuwangaale ndowooza tuliraba ku kintu ekirungi oba ku bintu ebirungi nga bijja gye tuli nga Mukama bw'ali omulamu. Buno obubaka njala busindika eri mama waffe Nnaabagereka Sylvia Najjinda ne maama wo omukyala Nabbosa Ssebuggwawo. Buno obubaka njala bubaweereza. Tukimanyi bulungi nnyo nti mwenna omwana ne ssengaawe muli bakozi ba Yoseeri era mutambulirwako ensonga. Museveni yabateeka mu Buganda okubasimbamu nga mugenda mukolera emirimu gye. Mubadde mujja muvuga bi program tujja ntubikuba.
naye mukyala Nabbosa Ssebogwawo ne muwala wo Sylvia Nagginda buno baka bwammwe mutambula ku mikolo egy'enjawulo nga mugenda mukubiriza abaana ba Buganda obutagiza kwenyigira mu bikolwa bya kuwakanya gavumenti obutaganya bazzukulu ba Buganda kwetaba mu bikolwa bya kujjako gavumenti okwekalakaasa nga bagumire gavumenti eriko kubanga bakoledde ebirungi ntoko ngomba kubiriza obutava mu mbeera kuwakanya gavumenti ya Museveni. Mukyala Sylvia Nagginda ne sengaawo Nabbosa Ssebogwawo mulwokuba mutambulira mu V8 mulina obutabo bumyufu bwa Amerika wa Canada wa Bungereza abaana bamwe basomera mu Yale University, Oxford University, Cavendish University naye abaana Baganda bazzukulu ba kintu abamu tebakyasobola kufuna kyakulya tebakyasobola kufuna kyakunywa watu tebakyasobola kusoma abamu nga newokusula okwoikoluba tebayinaawo olw'ensonga tebabajje ku mataka gaabwe. Abaana ba Buganda bazzukulu ba Buganda bali makomera bavunda bakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi ng'ate kyebakakatako ddembe lyabwe. Abaana ba Buganda bawambibwa ne batulugunyizibwa mu matulugunyizo ga Museveni mukama wammwe temuvangayo kyogera. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II atulugunyiziddwa nga nawe mutaddemu omukono mu kumutulugunya. Wabula muvaayo kwebuzabuza nga abafuka banaaba nga temwogera ku nsonga ezo. Bwe bituuka okwogera ku nsonga za Museveni bwe kyabwe ayagala okufuga mu ggwanga n'oditwala nga muvaayo mwesulu bamutandika okwogera mafuukuule ng'empale za Museveni mukama wammwe njala bategeeza obubaka buno. Abaana Baganda balaba ebizibu mu Uganda nga teri muntu abalabirira kubanga baasigala ttayo. Mwabandi badde bavaayo mwogere ku nsonga zino mwesuleyo gwa Naggamba. Lwaki? Njagala osooka ombulye Sylvia Nagginda Luswata ne maama wo basengaawo Nabbosa Ssebogwawo. Gw'osuubidde omwana Munnayuganda omwana wa kintu atasobola kufuna kusoma okwenkana n'okukwo oba okwa mwana wo agenda kukola ki mu bulamu bwe. Mujjukire Buganda gyesingamu ghetto. Abaana bano balituuka ddi ku mulembe gw'abaana bammwe abasomera mu yunivasite z'ebbeeyi abatava ku nnyonyi abali buli kika kya mmere nga kirongoose basula mu byalo egy'obucuumu okagiringa kabuyonjo mmwe bamugaba bali mukwekalakaasa ddembe lyabwe lyabebanga okwekalakaasa okusinziira ku mbeera gye babayisaamu. Nazzikuno Obuganda bwavangayo ne bwogera ku nsonga eziruma Abaganda mwagala tugamba nti ekyali kikyogerwa mu Buganda okutaasa Obuganda n'okutaasa abaana Buganda kyavaawo. Njagala bategeeza mukendeeze biga kubanga ensi weetuuse kuno kulabula. Ojja kuba oli ku mukolo omwana akukwata akalipo akusulike ojja tegere binaava kuba bantu bakoowu nnyo kuno okulabula kwano tubategeeza mugende mpola. Abaana ba Buganda babona abala teri abagambako teri abataasa ku kintu kyonna wabula mu mwefubiridde okuligitimayizinga abasajja banyolanda mu nsi yaffe y'abajjajjaffe gye balwanirira. Bajjajjaffe balwanira eggwanga Buganda okuliteekawo okubeerawo mulikwasiza abasajja Abanyarwanda bataliiko nsibuko mu Buganda. Amataka bagatutte babasse babamanyaze buli kimu kyokka mmwe temusobola kuvaayo. Wawule mutuuka okulanga abaana batandise okuva mu mbeera bagenda kwerwanako nga mugamba maati bannange ate mukwate empola ate temulumba gavumenti. Oyagala bakole ki nga tebalina kyakulya tebalina wakusula tebayisoma tebalina mirimu oyagala bakole ki? Kumwe mu famire yammwe yali okumpi ng'ojjako ziri famire empanvuyirivu kuliko omwana mmwe akola obwasikaali. Kumwe ku baana bamwe kuliko omwana akola obwakadaama. Kumwe ku baana bamwe kuliko alina diguli nga takola. Muve ku baana ba Buganda, muve ku baana ba Uganda. We batuuse bonna embeera ebasusseeko mubaleke bakole kye balina okukola. Bukola ku social media yekka. Lwaki mutukuba ku nsolo butto ne mutasobola kwogera ku Museveni atta nga waliwo n'abaabula. Bino bye twogera nnyina nze nnyina odesso okwogera ku bintu bino kubanga nzijanjabye ku muntu afaanana bw'ati omwana waffe Mukasa nga Bannayuganda banneesiza ab'enkyukakyuka
ne bampa ssente ne tujjanjaba omwana oyo e Kenya era ebintu bye byonna bikwata obiteeka ku kitebe ekamwokya n'okumuconnectinga ku kitebe ekamwokya ekitebe ne kigenda e Kenya nemba connecting okumusanga e Kenya ng'omwana akyali Kenya okusala amagezi gonna okumuteeka w'alina okubeera byonna SPS Muwire Bible and Politics kati byenjogera soogera bya mu bbanga soogera bya mbu biriko medical reports Nabagereka wayogera ki omwana bamuyita Mukasa abaana bonna abazze ne boogera Nabagereka wayogera ki gwe Mayiga obuntu bulamu bukolawa ebbanga lyonna lyojja ku social media ovumirira ffe ekitegeeza muli bamu ne Museveni mwegata ne Museveni okututta abatutta mwongera kubaaniriza emmengo buli lwe bajja ne mubagulira naye ate ffe be babonyabonya gwe tujja tudduka ewammwe tuyingire nga ffe mutuggalirawo abatubonyabonya mubawa free air ne babeera ku mpewo ne batujonyesa ne ku mpewo eza Buganda ne bayita ku platforms ze mugamba eza Uganda naye bannayuganda abeerwanako temubawa kuyisaawo ddoboozi lyammwe Mukama kye yava atuwa amaloboozi agafa ate nga manene sina kye negomba ku CBS sina kye negomba ku Telefayina kuba eddoboozi lyange ndiyisaawo ne ligenda mu bantu okusinga n'erya Telefayina kubanga ne bwe muyisa ebintu ku Telefayina basooka kujja eno Telefayina egambye bweti wamma kituufu neŋŋamba si kituufu teri yakikkiriza nti no kituufu ne bwe kiba kivudde ku Telefayina oba ku CBS bwe muba temusobola kulwanirira Ssaabasajja Kabaka n'amala otuka ne mutandika obwo obunnanfuusi bw'Abanyarwanda bwe baleeta mu Buganda Abaganda baliriyo Abaganda balina laavu eririyo ate Abaganda tebalina nkwe problem weri genda osome ekitabo kya Yoswa waliwo abantu be bayita Abagibiyoni bwe bawulira nga Yoswa asazeeko abantu emitwe yonna gy'avudde akubye obwakabaka bwonna abasajja b'Egibiyoni Abagibiyoni ne bajja ne bakola naye endagaano ne bagamba tunaabeera abapakasi tunaalima mu mmwanyi tunaabaasiza enku ngwa Yoswa n'akola ensobi era kyekyo ekibi Yoswa Mukama yensobi gye yakola mu maaso ga Katonda kukola ndagaano n'Abanyarwanda nga yali talina kukola nabo ndagaano era Bayibuli egamba abo Abagibiyoni be baayigiriza abaana ba Isirayiri empisa embi be babayigiriza okusinza bikatonda ebirala be babayigiriza obwenzi be babayigiriza obubbi be babayigiriza ebintu byonna empisa z'Abagibiyoni ne ziyingira mu Bayisirayiri